Amanya nze Haji Seulimero Jab kimanyija buweekula tusobodde okukwata akalulu nga tugenda kubeera mu kibinja ky'amasengere nga kirimu Buddu, Kyaggwe, Kyaddondo, Buluuli ne Kooki. Naye nze buweekula tuli beeteefuteefu era ekiseera kyonna tubadde tusaba tusobole okukwatagana ne Buddu kubanga Buddu ye tetugikyadde n'omulundi ogwo era tugyetegekedde era weebanga ezze ewaffe ejja kujja nga yeeteeseteese kimanye nti tegenda kuvaayo na buwanguzi tugenda kubanga tugifiirako kubanga luli yatusala ensawo ku fayino kati Mukama Katonda agituleetedde mu kibinja kino tugenda giragako ekikopo kigenda buweekula ku luno era tuli beeteefuteefu era twakyanisedde okwetegeka nga ekikopo tukitwala ewaffe buweekula. Erinnya Kabugoma Nsulu Ssentebe w'essaza lya Ssaabasajja ery'e Butambala. Omulundi guno ebinja bimaze okukwatibwa amateeka tumaze okugayisa era mu kibinja mwe tuli mulimu amasaza ag'enjawulo agamanyikiddwa agatutte ku bikopo omuli essaza lya Ssaabasajja erya Ssingo omuli essaza lya Ssaabasajja ery'e Buweekula. Amasaza ago tusuubira nti ge gamu ku masaza agasinza okukola obulungi mu mpiira gino egy'amasaza. Kati ffe nga Butambala omulundi guno tulina enteekateeka ey'omuggundo okulaba nga naffe tubalibwa babadde balabanga Butambala amasaza agamu agajjo gaba obonero kati ku mulundi bagala nti Butambala ine enteekateeka empya egenda gisobosa okutuuka webadde tetuuka sizoni eziyise. Okuva eGomba okujja e Butambala kya bulijjo ebyemizannyo bino mubimanyi bulungi mubamu transfer. Kati mukulu wange omukulu w'essaza ly'e Butambala yawulizigana ne mukulu munno w'essaza ly'e Gomba ne bateeseganya okulaba nga transfer eyo ebaawo. Mukyo olw'okuba bweza badde bulungi eGomba era n'ow'e Butambala yeetaaga ku nkola ze mbadde nkolamu eGomba ndabe nga nzireeta e Butambala naye nga tewali mbeera yonna bibadde byakukkaanya na bulungi na mwoyo gwa Buganda ogutafa. Akalulu nga katambudde Butambala okusinziira ku nteekateeka ze nyentera okuteekateeka ttiimu tusuubira okuva mu kibinja ekyo nga tukikulembedde abaddako bajja tuwerekera. Mukasa Tone Nsereko Technical Singo Pazi ntwala mukisa guno okwebaza kituukiddwako olwaleero kubanga sobola okutuuka ku mpaka zino nga tetumaliriza okukwata obululu era ekibinja okusinziira nga bwe nkirabye kitambudde bulungi nnyo ku sayidi yaffe era nsuubira tujja kukola bulungi nga bwe kisuubirwamu nga bannasingo. Olunaku lwaleero tubadde wano ku Bulange nga tulonda bululu bw'amasaza nga Buvuma batuwadde ekibinja kye twali tulabyeko ekya Bulange nga mulimu Ssingo yekikulembedde so tugisambye tumanye experience yayo. Ng'omulundi guno kibinja ndaba kye batuwadde kyangu nnyo tuteekwa buteekwa kukiyitamu era abatulinda mutulinde ku luzannya lwa oluddako kubaano wo tumaze okuyitawo ffe nga aba Buvuma tweteeseteese bulungi ttiimu tugenda giteekateeka bulungi buli kimu tukikoze twagala twongereko ku byaliwo luli twongereko bwongezi abaana bato baana buli kimu bagenda bakimanyi bulungi kye bagenda okukola so tusuubira kuwangula buwanguzi kuba ekibinja kye batutaddemu ndaba nga kyangu kyakuyitamu. Akibaddewo olwaleero tubadde mu kuyita mu ebyo byalabikira mu mpaka z'omwaka oguwedde edition yaffe yali e18 tusobole okulaba nga tutereeza mu edition eno e19 ate oba oliawo esingako ku e18 mu ngeri emu tuyise ne mu ebyo enteekateeka ze tulina nga tuzigabana ne bannaffe abaddukanya amatiimu mu edition eno babeere nga bazitegeera bulungi era bazeetegekere. Mu ngeri emu tubadde tulongoosa mu mateeka gaffe omuzannyo gw'omupiira amateeka ge gayimirizaawo empaka empaka zitambulira ku mateeka naye amateeka gano olumu gakaddiwa agamu olumu sizoni eno galina okuba tegalina makulu ate sizoni eddako nga galina amakulu n'olwekyo tulina enkola y'okugakyusaamu ebyetaagisizza so tukozeemu ennongoosereza awamu ku bwo okusobola okujja mu sizoni eno eya 2023 oba edition ye19 gye tusimbyeko essira akawaayiro akoogera ku ngeri gy'ozuulamu ttiimu ewangudde oba egenda okuzannya ku luzannyo olulala singa wabaawo ttiimu endala ebonerezeddwa. Okugeza mu mwaka oguwedde twalina Bulemeezi ng'emaze okuzannya semifinal ate neegobebwa mu mpaka so ng'ate tukimanyi nti ttiimu ezizannya semifinals nga zeezo zokka ezizikiriza okuzannya classification game ne final. Kati awo nga tulina tteeka litulungamya ngeri ki gye tuli placinga mu ttiimu eyo tufune egiddira mu kifo kati etteeka eryo livuddeyo olwaleero
enteeka eddala erikwata ku masaza ag'ebulankanya ne gatamalayo emipiira gyago eryo nalyo livuddeyo liteereddwako essira. Etteeka eddala erikwata ku butabanguko oba violence ne hooliganism nalyo lisiddwako essira. Bannaffe abalwanira ku bisaawe olw'ensonga ez'enjawulo tewaliwo nsonga yonna yonna tetuyinza kugamba nti omuntu yabadde mutuufu okulwana. Omupiira twaga gugoberamu ddala okulwana, era waliwo bodies ez'enjawulo ezisobola okuyambako mu kuwozesa mu kutabaganya abantu mu kifo ky'okulwana. So twongedde amaanyi mu kunyweza ebibonerezo by'abantu by'amatiimu agayiwa emipiira, abawagizi, abazannyi n'abakulembeze b'amatiimu n'abantu abalala bonna kababeere barefali bennyini bateereddwako etteeka. Refali nga ye kennyini yazuuliddwa nti yavuddeko ebibi ebikolobero ajja kubanga naye abeera abonerezebwa. Omuwagizi ayagala nnyo okumanya ani awangudde, ayagala nnyo okumanya awangudde naye ng'awangulidde mu kisaawe, so si kugenda kugattagatta bintu. N'olwekyo awegolozi rule yagiddwawo ne tugamba nti tujja kugenda kubanga penalty ku second leg singa babaawo okusibagana wajja kubaawo okusimulagana penalty. Olaba nti tugezezaako okusiidinga ettiimu essatu ezaakulembera Busiro, Buddu ne Ssingo ne tuzaawula ne ttiimu essatu ezaddakaawo omuli Buweekula, Bulemeezi ne Gomba nazo ne tuzaawula. Tugeze twawula amatiimu mu bibinja bisatu, tukoze pots 5 ng'oggyeko bano abasiidingiddwa. Naye era still olaba nga amatiimu ag'embiranye gazzemu ne gasisinkana. Waliwo embiranye mu kibinja omuli Bulemeezi ne Bugerere tubamanyi we basisinkana, batera okubaawo obuzibu obw'amaanyi. Waliwo embiranye zitumanyi era tugenda kuzeetegekera bulungi.